kuba gwe wali omukubi w'ebivuga twagala osooka otubuulire ensonga eyaliwo oba embeera eyali wakati wa King Saha no Honorable Minister Kasolo. Ensonga ekisooka nali nkimanyi nti Honorable Shajja gibeeramu kuba mukwano gwa Kapo, mukwano gwa Dr. Kwefu, mukwano gwa Haji Aruna Mubiru, ate bonna basatu nga bwe mbamenye bakolagana. Kitegeera bulungi. Okujjako kye nali simanyi nti bayinamu obutakwatagana ne King Saha. Ugambi ow'ekitiibwa Minisita. Nze nali sikikola ki? Sikimanyi. Naye ebimu nabitegeerera mu practice ne mu meeting ze twatuulamu. Ng'oluyimba olw'omukulu lwe yayimba lwali ku program terukola ki? Teruliiko. Era tetwalukola practice. Olw'akamwanyi. Sebo. Saagala nnimbe. Naye nga tulumanyi abakuba. Gwe wali olumanyi ko gwe wali omukubi. Anti twali tulumanyi naye mu practice ne mu meeting ku program. Ku nnyimba z'alina okuyimba terwakola ki? Naye nga ffe tulukuba kuba mu bbaala gye tukubira. Ennyimba ffe tuteekeddwa kukola nnyimba za buli muki? Muyimbi. Bandi eyaffe yadde ekuba night zino nga wano kuwe tubeera kuligase. Naye tukola buli luyimba lwa buli muki? Buli muntu. Era bwe yatugamba tukuba oluyimba nali nyina okwebuuza ku bakama bange. Ku stage Dr. Kwefulukutu emba mwetegereza video yali ayimiridde ku ki? Kuba yali akkirizibwa buli ekigenda ku ki? Nga yalina tugamba mukube oba temukuba. Kwefulukuta omukulu King Saha n'atugaa tukuba oluki? Oluyimba. Omuyimbi mwetaaga nze nga Saamu Genius Pass Band n'omutegesi mukola ki? Kuba Kwefu yenga omuntu mukwano gwange. Saagala balimba nnyo. N'omuyimbi muyimbi munnange nze ndi muyimbi yadde ndi mukubi waki? Wakivuga bonna mbeetaaga ate bamukwano tebabalimba. Yadde bino byabaddewo tebabalimba mbubasobola okwawukana. Ani naani? Mbu Kwefu mbuwaji Kapu Kazibwe Kapu mbubasobola okwawukana ne King Saha. Mbu Kwefu mbuwaji Kazibwe Kapu basobola okwawukana ne Minisita Kasolo. Tebakibalimba. Yadde biri byabaddewo ndowooza Minisita bafunye engeri gye bamwetonderamu ne bafuna n'engeri gye bakwataganamu n'omuyimbi buli kimu nekikola ki? Nekitambula nekigenda muki? Kati King Saha watugaa tukuba oluyimba musongera kwani? Ku Kwefu mukama wange. Owulira bulungi? Kwefu ngamba lingako tokuba luki? Luyimba. King Saha ajja asembere mabega atugamba nga Genius Pass Band mukuba oluki? Oluyimba. Ne manager wajja angamba kuba oli mugamba musongera kwani? Ku Kwefu. Kwefu anyenye omuki? Nedda. Omutwe. Ankubako ku kibegabega. Kuba Kwefu yali ayimiriddewo enkubira. Kuba abantu abali bakuba ku stage nze nali mbayinako obuyinza. Kati ate nange nga anyinako obuyinza. Kaakati omukulu omuyimbi agamba ejjere kuba yajja n'abantu nga 30. Kwa tawuli agamba Chris. Yimirira wali kuyite gaali. Yajja ne gaali. N'abagamba abantu nga 6 muyimirire ko oli akube engoma. Akube ki? Muyimirire ko kati nganze okulwa mu ddwaliro. Ku kitanda mama wange yafa mukazi watu awumule mirembe ne taata wange. Okulwa mu ddwaliro abalongo bange bafe enjala. Nenjemere teeka lya Kwefu. Mpulira. Ng'okubwa ku stage. Njagala nkubuuze bw'obeera gwe wali olinakola ki? Aba baana basobola okukubira ku stage. Watya kukuba? Nze natya kunkuba. N'ogamba kumenya amateeka ga Mukama nze sikubwangako. N'omenya amateeka ga Mukama. Emyaka gyonna gye nnyina mu bulamu bwange nkulidde Kampala nsambya Kevin. Gyonna gyonda bolooza nyina emyaka emeka? Sijja kulimba. Onenga olinga mwana musamu. Ndi myaka nga 4 nina emyaka 4 mu 7. Gyonna gimaze Kampala. Yadde banzaala Gombe. Naye nkuliddewa? Kampala. Sikubwangako. Toyina lubale lwa ngumi. Sikubwangako siwaabirwangako ku poliisi. Kati okulwa mu ddwaliro ensambi oba erubaga oba emmengo. Kankuba oluyimba lukole ki? Luveewo. Nkuba oluki? Oluyimba. Kuba twali tulumanyi lwa rege. Ffenna tukuba omuyimbi akola ki? Atandika okuyimba. Ekyajja omuyimbi ku stage kujjako maki?
Masanyalaze ebyuma ne bizikira era bala mu interview y'omuyimbi abuuza kazibe kapo ne kwefu mumbuulire yali mu byuma webale nnyo era awo nnyini wenkugambira saha yakunyiigira na kintu kye wakola tekyali kirungi King Saga teyali tabuuza ali mu byuma akuba yawula okukuba ku stage n'omuntu ali ku kontrolo y'ebyuma simanyi oba obyawula kambi kwawulire ffe twali ku stage tukuba n'omuki n'omuyimbi ayimba si ffe tuyina kontrolo ya mixer oba si ffe twali tuyina fuse y'amaki y'amasanyalaze bajjako byuma ndowooza nze nalaba bizikira nze bwe muba ku show waliwo nasigala nkuba eŋŋoma naye nga teriiko nga teri masanyalaze nasigala nkola ki nkuba kuba kubivuga ebiri ku stage ekisobola okusigala nga kivuga nga byonna bivuddeko nga amasanze gavuddeko kyange kyokka ebisigadde bikozesa amasanyalaze biva ku mixer naye nze nsobola okusigala nga nkuba nga bireekaana mukitegeera era ebajjako amasanyalaze omuyimbi n'ava ku stage nenkuba akabonero nga bano abanyimiridde emabega abasirikale be bavuddewo bakoze eki neŋŋamba eddwaliro ndiwo era mukulu King Saga mwebaza obutankuba ani yalirabiridde abaana bange ekitegeeza sawa yonna oba butatuukiriza King Saga kubuulira abo abaana bwe bakugambanga nti vaawo kintu kitono nnyo vaawo dde wali goza ekintu kye wakola okujemera kwefu tewakola tewamenya mu mateeka kwefu naye yalabanga eggaali ennyimiriddeko eyinza obutandika kyekimu kwefu tasobola kunnyiigira ku bbanga limaze naye Haji Kapo tasobola kunnyiigira n'owekitiibwa minisita Kasolo tasobola kunnyiigira bonna buli muntu yali mu audience yalaba pulesa y'abakubi kye baaliko ku stage buli mukubi baali bamutaddeko amagye gye muyita eggaali kuba go ge magye gaabo nga nze ndiko 5 genda okebera akatandi nakolera ensobi nalikaaba 5 oba ogenda kukola ki naye kyemmanyi bino bya bwaluganda nkiwa buli omu yeetondedde ani munne King Saga tasobola kunoonya Saamu bwe yajjako ebyuma kuba sinze nali ku mixer King Saga ebyuma abimanyi kubanga bajjako masanyalaze ekizimbe kyonna nekikola ki nekizikira nze nali ku fuse nziraamu nze nali ku fuse kiringa bw'onojjako kamera eno gye tuliko etegeeza gwali eyo gw'ogijjako nze ndi ku stage nze mba njijjeeko kati ayinza kunyiigira kiri kye mulaba abuuza mu interview ye kwefu ne Haji Kazibwe Kapo munyambe mundago omuntu yajjako ebiki ebyuma tabuuza Saamu ate era tebakulima mbu King Saga ategeera tebabalima ategeera 10 ku 10 tasobola kunoonya muntu yali ku byuma eyo interview tasobola munoonya gobobola aba asobola ekikola namune ffe tumanyi munnaye gwe avaako ensasage oluyimba zagamba oluyimba lukubibwa gwe nojjako oluyimba ekisooka mu script mu rehearsal terwaliko ennyimba ze yasooka okuyimba ze zaaliko zonna olwo terwaliko naye naffe tetumanyi mbu kyenawulira ne baaka stage nga tannagenda ku stage banannyini so baamugambako ku kigambo ekyo tayimba oluyimba n'akkiriza naga atagenda ku naye mu interview y'omukulu King Saga yagambye nali nnyina kukola ekyo mbakkirizise nsobole okugenda ku stage bwe yatuuka ku stage jjukira ayibayiye abantu bali bonna abasinga baali mu show essaawa eyo baali balabaani King Saga Sam goloza ekintu kino Saha kye yakola kirungi ekyokuvaayo n'ayogerera ebigambo mu maaso ga Honorable Kasolo ebigambo bye yamwogerera kati nze kyali kirungi oba owekitiibwa King Saga siminaako mutawaana era gwe omuntu gweza okukola naye interview nzisobola interview saakulimba mukulu King Saga simanyi biifu ye n'owekitiibwa minisita naye nze saasanyuka kuba nti kyaliwo nga Saamu saagala kulimba kyali kikola kikyamu ku side yo nze saakinyumirwa
naye King Saha ayinza okuba ayina ensonga ye gye tutakola ki gye tutamanyi. Mu interview enalabye mbu Oweekitiibwa Minisita yasitoopinga oba sho ekyotera mbu ali mu mabanja n'omu kuba mu banja ye muganda wange Mozi omumanyi gwe tubeera naye. Kaakati simanyi biifu yaabwe wakati we ne minisita, naye nze kyensaba bwabaawo abasobola obbatabaganya nga Hajji Haruna Mubiru, nga Kazibwe Kapo, nga Kwefu n'abalala kuba ba mikwano gya minisita. Mubemu Saha yagambye yayimbye ennyimba nnya ng'alaba teyeenyeenya. Zeezo nnyimba omuntu tazina yakyogeddeko mu interview nagirabye. Era zeeze ennyimba nnya abantu be baawa ennyimba ennyingi. King Saha, Hajji Haruna Mubiru bo baali banyimba meka? Abasigadde baali basatu ku meka? Ku bbiri, sorry. Kaakati nze nsaba abantu abo babatuuze ne minisita ekyo kikole ki? Kiggwe. Yalabye mbu ku nnyimba ennya ze yakubye nga tasituka naga kamuyimbira olulwo osanga anaayimuka. Osanga anaamwenya. Osanga minisita alina oluyimba ye mu bulamu bwe olumusitula okuzina nga si ku ezo ezabaddewo. Tekirina nnyo mutawaana kijja kugwa. Bambu yabadde tali mmenti ate abamu bagamba minisita yabadde akimye ki mu show y'aba Nuupu. Minisita mu show yali alina okubeeramu kuba mukwano gw'omutegesi, mukwano gwa nannyini concert. Kankubuuze bw'oba ng'olina pate gy'owagira nga nange nnyina pate gye mpagira kitugaana kuba ba mukwano. Kitugaana. Minisita osanga nagambye mukwano gwa Hajji Kazibwe Kapo, mukwano gwa Dokita Kwefu. Yali alina okujja olwa Kwefu omutegesi ne nannyini concert. Kankubuuzemu ekibuuzo. Sam, tugambe nti Honorable yayita manyi nti Saha anaayimba. Ekyo sikimanyi oba baakimugamba. Mu meeting Saha yali amanyi nti Honorable Kasolo anaaba. Mu meeting ze twalimu oba okujjawo Saha yali amanyi nti Honorable gyali mu audience. Nze ntuwa baakimugambira wali ku backstage okumugamba ku luyimba nga minisita amaze. Omanyi osobola otegeka show. Nze nsobola okutegeka concert n'empita mukama wange State House Controller Madam Jane Bareki. Kaakati ne table n'agigula. Olw'emirimu emingi mbeera ne answer meka okujja n'obutakola ki? N'obutajja. Naye bw'aba tazze table yaba yagikola ki? Yagisasula eba weeri. Ne bwesigala nga tetuddeeko muntu yaba yagikola ki? Minisita abadde wa ddembe okujja oba obutajja, naye bwe yazze olw'emikwano gye bali abategesi omukulu ne bamugambirawo backstage jimbu kyenawulidde mu interview kuba saaliyo backstage. Fwe twalinya ku stage essaawa emu twagivaako nga sho ewedde tetwaddamu kuva ku stage. Ebyo byonna tubitegeera nga sho ewedde mbu omuyimbi baamugamba ABCD. Tetumanyi weekanga nga oba minisita baani mugambe nti omukulu agenda kujja ayimbe, bwe bandikimugambye osanga yandisituse n'akola ki? Ate sho yalimu ne mukyala we Princess Amira. Era Amira bwe yamala okuyimba yagenda n'atuulawa awali omwami we Kabiyitewo. Ate sikimanyi nti oba mwogeze nnyo nze ndaba muki ayinza n'okuba tamumanyi. Saagala kulimba mazima gennyini. Nze kuba kasookera embeera soogerangako na minisita Kasolo. Ndaba muki? Ndaba mulabe. Kaakati abantu abamumanyi ennyo asinga okumumanya bamuyita Hajji Haruna Mubiru. Yamanyi nti weekanga kino bwe kibaawo asobola okubeera bw'ati. Kino bwe kibaawo asobola okubeera bw'ati. Abalala bayinza okumumanya nooza akize ezo nga baamira. Nze simumanyi nnyo. Era ebigambo ebimu Saha byagamba mbu ke kaakadde ke yali afunye ak'okufuniramu omukulu Honorable Haruna Kasolo atuuse obubaka bwe gyali n'asalawo obubaka bwe abumusindiikirira awo. Kaakati Oweekitiibwa King Saha bwe yafuna akakisa ako nkiwa bwe yayogera ebigambo ebyo kyali kimuluma ku muki mutima. Ndowooza kati yatoowolokoka. Omanyi oyinza okuba n'obusungu ku muntu naye bw'omusisinkana ne mwogeramu obusungu tebuba nga bubadde mu 10 bukkakkana
ne budda wansi okitegeera naye yali tamanyi nti minisita mushakola ki nkugaye bakimugambira awo saha bakasite era nakkiriza nti oluyimba lwe bayita akaki akamwanyi tagenda dukola ki luyimba kuba tetwalukola mu practice nkubuulira mazima kati gwe kitegeeza wakyakubwa miggo nagenda ku kitanda nkugambye okulwa emmenge erubaga n'ensambya n'emulago nkuba oluyimba era abategesi mbeetondedde owekitiibwa minisita Kasolo okwetondedde okukuba oluyimba nali nnyina okukola Kingsaka kyandagidde yateekako amagye nga sirina gagenda kulwa ku kitaano omwana akuyiwa amannyo kale Mugagga nsigadde wano okuva mu Genius Pass Band ajeetaaga weeri ekuba mu baalazi ez'enjawulo n'emikolo egy'enjawulo tukuba ate ne saawundi yaffe tugikola ki tugirina ng'oluyimba lwange lwayita oli wakyasa ogamba otya ssebo ndi Ssaalongo Ssaalongo Sam Mugagga Kasujja Ssaalongo Sam Mugagga siri mwami ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo kisinga eky'obwamu badde sikimanyi nekojjudde kati okiŋŋambe nze Ssaalongo ogamba otya mwami Ssaalongo mazima gennyini mukama badde akyankuumye nga ndi bulungi olaba ndi ntya oli makida omungu akyakutebenkezza bulungi tutetenkanya kasita ekintu kyonna ky'oba oliko kasita oguma n'okiwa ekitiibwa kisobola otambula obulungi bitambula bitya Sam wendi wano wonsi kati ani akulakiridde wano kuliga Serungi ewa nnamba emu tulina okutubateekamu tracking device kyoyagala obadde okyagala olaba ojje era kansooke nkuba nga nkulisaayo ku show y'omukulu Haji Alhaji Kazibwe Kapo Kapa ayise engalo mu maaso kye yakoze tekibanga kitunnyonnyola abantu bakitegeera abatakiraba nze aba abantu mutuufu nga ekonsati y'omuntu ey'okubiri yasooka mukulu Abitex yagikola emmundu Abitex yategeka bulungi naye Dr. Kwefulukuta ne banne bategese bulungi kuba twakoze rihaso za mwezi gumu n'ekitundu practice kyovola abantu show yabadde nungi abantu bazze n'obagoba ne bakola ki n'obagoba ne babagoba nawuliddeyo saagala muntu agamba nti ekifo kyabadde kifunda sebo waliwo asobola okugendawo n'atajjuzaawo awo ne ku Afrikaana we wasinga okubona Afrikaana kale nneneko okusingaawo naye wano wadde wa miliyoni si bbiri tebo n'emitwalo 5 n'ebiri olina ewalabye wabadde ow'ebiri n'etaano n'ebbiri nga tewajjudde sanga oba oli awo yeenyoomye Haji yeenyoomye era Kapa ekitone nnyo alina miliyoni nga 2.5 azirina ne Kwefu ne Mayiko Mukaayi ekiki bazirina bansasula naye baba bazirina mukama yeebale ekyo kyonna kiva ku ntegeka ki nungi bategeka bulungi Dr. Kwefu mu meeting gye nalimu n'abantu abampa omulimu mukama wange Haji Kazibwe Kapo Dr. Kwefulukuta ne Mukaaya Mayiko buli kye walaba ku stage oba ekyagaana okukolebwa oba ekyakolebwa byonna byalimu mu meeting sho teyalimu MC loza tuwamulabako omuntu ayagala okuyimba ennyimba 3 nga twamukolera 2 mu lihaso twali tetusobola kuba luyimba ku stage lwakusatu nga mu lihaso tetwakola mwakkiriziganya 2 nga twakkiriziganya 2 tukitegedde bulungi era ndowooza walaba ffe zaagenda okubeera ssaawa 4 buli muntu yali alina okukola mu show nga ali ku front page 4 ez'okumakya kola saawundi wonooyita wonooyimirira kyonooyambala ne kyonoolya tukole show eri perfect tukitegedde bulungi abantu balina mubeera organized ng'ekintu mukolera wamu mukola ekintu ekirungi kiringa family bwe mubeera ne family ewaka nga mukwatagana family yammwe esobola okusituka n'egenda mu maaso nga mukwatagana naye mba temukwatagana tewali kisobola kutambula tutunuulire saawundi wo kuba yatuuka ekiseera n'atandika okubeera nga amatala bwe gavaako saawundi bwe avaako ebyo byonna ebiseera ebisinga tebibula mu show kati Kazibwe zino ebbaala nze mwenkolya nga Genius Pass Band
musobola okukuba amasanyalaze ne gakola ki ne gagenda oba generator nga tebagikoze service nekola ki nevaako naye amataala agamu bagajjangako kyalimu mu meeting ne ku script kubanga mukulukazi w'ekapu yakyusizanga ku stage oba mutemwakiraba yakyusizanga ku stage section y'okubiri yakyusiza ku stage aliko ayambala white kapu yakyusa emirundi 3 naye nga tukyusiza ku ki stage nga tujjako mataala bagenda okujjangako ettaala emu ng'ayimiridde ku stage akyusiza ki nga tetwagala dde baaka stage ng'obudde tebukola ki nga tetwagala kuteekawo musajja akole ki ayogere ayinza okujja n'ayogera oluusi oba n'ayogera ekitakwatagana na muki na mukolo kati ekyamataala gavangako ng'omukulu nannyini so akyusa engoye